kiki kyojja mu bajjajja bataka b'obusolya okubaga ekiwandiiko omutali yadde nabyekuusa ku lugendo lwabwe ekyojjamu ki oba kiki kye kyayongedde okukwoleka? Ekyo kiddayo wali ku kyensoose nti ekiwandiiko ky'abajjajja kyo bw'okitunuulira kiraga olutalo oluli wakati w'abataka ba Buganda n'ebitongole by'amadiini. Uganda y'enkya bo bennyini be beeyongera okweteeka mu okuteeka Abaganda mu kutandika okuteebereza mwalya babagula temwalya mwatya kuba ekyali badde ekisinga obukulu ne bwe mwali badde mutuuse ku kisaka oba ku kibira ne babagamba waliwo engo mwali tegeezezza abantu kwatuuka ku kibira naye ekibira kiri nga kirimu ki engo oba twatuuka ne tusanga olusozi nga si lwangu lwa kulinnya naye nga tutegedde nti Ssaabasajja Kabaka ali mitala waki waalwo. Nze ndowooza ebigambo byali badde nga bitono mu sentensi nga bbiri naye nga biri borrowed bisobola okubuulira Abaganda sitandi yammwe naye ekyo kye kitaakoleddwa oba kye kitagenda kukolebwa kuba kati yonna gye tweyongera okimanyi tekigenda kukolebwa. Yes. Yonna gye tweyongera embeera eyongera okompromisingibwa nti bwe baba nga abazzukulu balina okuteebereza mwatya mwalya kitegeeza nti wali we mugenda ate maaso mujja kwongera okuba nga muyenjebuse. Uganda y'enkya bajjajja baatidde waliwo okutya kwe walabye okweyolekedde mu press conference mu lukuŋŋaana lw'abamawulire. Bwe ekyo kiri ekyokubiri kyenkugambye nti gye baagenda batuuka ne babalaga nti ekifo kiri kye mugendamu kirimu ensolo enkambwe era singa zibalabako zisobola obbalya kati mu kudduka ekiwalazima n'olwaleero tebannafuna mitima gisobola kwogera kwekyo ekyaliwo kye baalaba oba kye baawulira. Uganda y'enkya ebyo byonna baali babibagambye tewali kipya kye bagenda kwogera kuva ku bino. Nze bye nkugamba tewali kye bagenda kukubuulira kisukka ku ebyo. Nti alina Ssaabasajja Kabaka mu ngalo yateekwa okukubuulira ekyokwogera nga bw'abadde akiragira Mayiga era n'abagamba twakkiriziganya Mayiga yayogera ku bintu bino ku by'omuntu ono yekka yalina osolite kuba yakolagana ne bali yasobola okukyaza omulangira w'e Bungereza yasobola okukyaza ambasada wa Amerika amawulire agakwata ku bulamu bw'abeene bateekwa okulagira. Otuwulira kuba kiki kyenkugamba nti olutalo oluli wakati w'abataka ne bannaddiini ti abataka baali bakkiriziganyiza ffe tuwaayo abazzukulu abakola emirimu ewaani ewa Kabaka kati abo bonna baabajjawo abawaayo Abaganda okukola emirimu gya Kabaka bannaddiini. Uganda y'enkya bwe bazze nga bamaze okutuuka we batuuse ne babaga nti ayo temugendayo ne bajja nga n'empale zibakubagana n'amayebe gakola ki emitima gyagala babuukamu ng'akanyonyi akakwatire mu ngalo kati ate naawe n'oyongera okubateekako akazito kati wadde oyagala bakole ki basirikire ddala oba bwabeera nga byebyokukola tebabimanyi naawe tewasoose kuseetinga bwabeera nga ebyokukola tebabimanyi kugamba nti bano kamba kati gwe wazze ng'omanyi nti bano abatuuzizza press conference bagenda kukola ki nadde manyi bazze n'ekyenjawulo naye bwe wawuliriza press conference tewasengeze kumanya nti press conference y'abantu bano tebeeteeseteese n'ekyokukola tebakimanyi nze navuddewo nkirabye anti neera tewavuddewo tokirabye kati naawe n'ogenda n'omuyaga gwe wategedde otya nti saakirabye nze abikugamba analisisi yange enjirina ekyo
wali badde ojjamu ekinyusi Uganda y'enkya. Naye ng'ebibuuzo byabuuziddwa bajjajja nga beetoola bwetoozi. Bibuuzo ki? Nze tubadde naawe. Ne nkugamba nti bajjajja gye bagenda ku kompiitinga n'abamafiya. Politics w'abamafiya tebamukola ki? Tebamusobola. Sitwali naawe? Uganda y'enkya. Tuddeyo wali. Abataka bagenda kulaba Ssaabasajja Kabaka. Nze nalirowoozezza ab'amawulire kufokasinga ku ekyo. Twafokasinze ku ki? Si bye twabuuziza ebibuuzo. Atandise kubuuza bibuuzo byammwe bye mulowooza. Simanya kakati ate gundi n'abagereka teyagaba gundi. Mwami Kisaga tubuzeebuze. Ebibuuzo Robert Mutebi wa Salt TV yasoose okubuuza yabadde direct. Ekiwandiiko nga jjajja Omutaka Kyaddondo amaze ossoma temuli kikwatagana Namibia. Ekyabadde kitulese nga bannamawulire tekwabadde kuwuliriza bya Bataka Mutindo Sako ebikwata ku ttaka olunaku olwo si bye twabaddeko era eggwanga n'amatuse gabadde kumwe kugamba buli munamule yakutte omuzindaalo namugambye direct ne mugamba nti mwami jjajja Omutaka ekituleese wano ne audience gye tuweereza ebigambo byange bwe byabadde abantu baagala kuwulira kikyava Namibia nanga tujja kubayita otyo naye nga bannamawulire babuuziza ebibuuzo ebyenkizo kati otegedde nti yakuzeemu tujja kubakola ki kubayita tubannyonnyola ekye Namibia. Lwaki batumalira obudde okujja otunyumiza Bamutaka Sako sanji Bataka Sako n'ebirala nga ekituleese bo be babayise akaseera akabaddewo kabadde kadda bo be babayise kakati invitation zammwe mulamu akyo ogwabaddeko nga babayita. Weesiimye mattu oli wa mukisa okukira abalala omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikuddwa Brand Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America wamu ne Canada. Okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo property management n'abasaveya abakugu abataakufere twekwate ku nsonga zonna ezekuusa ku by'ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo. Kati pazo y'eby'ettaka ebadde kukaluubiriza egonjoddwa bw'okwataganye naffe tukubire ku noti 703 824 noti 79 oba noti 773 26 58 noti oba otusange ku MT House omwaliiro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Tukyalireko ne ku website yaffe www.brandpro.co.ug. Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza birooto. Endowooza wamu n'ebigambo ebyogerwa mu pulogulaamu eno bya muntu ssekinnoomu akyaziddwa wabula tebikiikirira ndowooza wamu n'okutegeera okwabaddukanya omukutu guno oba abo abagulangirako osabibwa okuwuliriza n'obwegendereza okusobola okwesalirawo ku mulamwa guno wamu n'ebyo ebiteesebwa weebale kulaba mukutu gwa Uganda ey'enkya. Terevu nnyo abali ku mukutu gwa Uganda ey'enkya mbaaniriza keeko kennyini akadde akalagaana ak'okutegeera olugero n'ekifaananyi tulyoke tumanye ebigambo by'abasajja abagezigezi n'ebikokko byabwe. Era omu ku badirectors ba Busesebu bakulembeddemu omulamwa gw'okutegeera olugero n'ekifaananyi mu ggwanga Buganda ne mu nsi yonna Mwana Tundi naye. Olwaleero tugenda kuba touch mu ebigambo by'abataka ebyavudde mu press conference oba olukuŋŋaana lw'abamawulire lwe baatuuzizza lwe tukkiriza nti terwavuddemu kalungi lwabaddemu okubuzaabuza n'okusoberwa n'okwongera okulaga Buganda we weeyimiridde mwani oba okubulawo kw'omuntu agamba abazzukulu oba Abaganda bonna amazima oba obulimba. Wakyaliwo okubuzaabuza okusoberwa okwekkiriranya okwetiiririra saako n'okugenda mu maaso okwoleka amasaŋŋanzira Buganda ge yeetobeseemu. Olunaku olw'ejjo bannamawulire twadde tuvuddeyo aba mainstream, that's the traditional media ne social media eno n'abawandiikira amawulire ku online n'abawandiikira mu print media nga tuzze tulindiridde okulaba bajjajja abataka b'obusolya bwe bagenda okunnyonnyola bazzukulu baabwe ne Buganda yonna ebyagenda mu maaso ku lugendo lwabwe lwe baaliko olw'ennaku ezasukka mu ttaano mu ggwanga ery'e Namibia
gye baali batutegeerezza nti baali tebagenze kusiika binyomo si kwewummuzaamu so si kwesanyusaamu wabula okulambula empologoma ya Buganda egambibwa nti ebadde mu ggwanga eryo okumala emyezi egisobye mu 2. N'olwekyo kyabadde kigwanidde olunaku olw'eggulo bajjajja okutuuza olukuŋŋaano lw'abamawulire nga bwe kyali kisuubirwa bategeeze bazzukulu baabwe biki ebyava mu bugenyi bwabwe ba mu lugendo olwo wabula ndowooza nga naffe bannamawulire nammwe abazzukulu bannaffe kyatujja enviiri ku mutwe okulaba ng'ate bajjajja ekiwandiiko kye basomedde ab'amawulire temuli yadde kyekuusa ku lugendo lwabwe ne batutegeeza nti bajja kutuyita omulundi omulala nate nga bamaze okwebuuza ku bantu abatali bamu okubeera nga batuwa mu bulambulukufu ebyava mu lugendo lwabwe lwajja olw'e Namibia wabula ng'era bannamibia bannamawulire twadde tukimye story ekwata ku lugendo lwabwe ebibuuzo twabibasoyezza era bye mwalabye ebyabadde byakwebuzaabuza nakubeera nga kutuzannyira ku bwongo yes nakubeera nga obulambulukufu tebuliiwo so awo we tuli yensonga gye njaga tukubemu ttooki olwayo naye puroguramu eno olina okugiwuliriza ennyo ekinyusi ekyekusifu kiri mu ddakiika ezo ezisembayo so girabe ogimaleyo mukadwe nkusaba osoko namusize kuba tulaba puroguramu ate egende mu maaso ey'olwaleero nina essanyu okubeerako wano olwaleero ku mukutu gwa Uganda ey'enkya njagala okwebaza Mukama Katonda lw'ekisa kye ate n'engeri gy'atukulembeddemu mu nsonga zonna ze tuliko njagala okumwebaza ennyo olw'okutufuula abakozi awamu naye mu mulembe guno ayi Mukama Katonda otukoze ennyo obulungi bwereere tukwebaza era osaana ogulumizibwe ate era tusaba oyongera okutubeera otuteekeko omukono gwo ogw'ekisa n'obukuumi era otwongere ku kirabo kye eky'amagezi namusa abalabi ba Uganda ey'enkya yonna gye muli okwetooloola ensi yonna namwe mbasabira Omukama abampeera omukisa gye mukwatako kirabo omukisa newe mulinnya wabengawo omukisa Omukama abampeera omukisa era buterevu tugende buterevu mu puroguramu ey'olwaleero siikulwisa eyo nandyagadde onkubira ettooki n'okunsiigira ekifaananyi gwe ng'owa Busessebu mutegeera lugero na kifaananyi kiki kye walabye olunaku lwajjo mu kwogerako kw'abajjajja eri bannamawulire yes bajjajja okwogerako eri bannamawulire nalabye ebintu bibiri nalabye kaweefube waabwe ow'okulwana okulaba nga bava mu kubuutikirwa oba okunyigirizibwa ate ekyokubiri nendaba nga olugendo lwe bagendako baali banga kiri kye nayogerako emabega nti Ssaabasajja Kabaka ekifo kyalimu kyetooloddwa engo oba empologoma nga abantu bonna abali mu Afirika bakitya. President Museveni akulembera eggwanga Uganda atyawo omukulembeze oba n'obukulembeze bw'e Namibia butyawo n'abakulembeze bannamawanga Afrika gonna batyawo. Era nze okusinziira ku kye naawuliriza kirabika n'abataka bwe bagenda basooba nga bwe baali basazeewo ne bafuna amawulire nti we mugenda wa bulabe nnyo. Kati kye baafuna ensisi gye baafuna we baali bagenda yekyabalimu. Yadde nga waliwo ne sources ezindaga nti ebigambibwa nti
babakwata oba nti poliisi yabayimiriza byali bipange oluvannyuma lw'okukwatagana n'abali ku ground wano ebintu ebyo okubimma amazzi okubivaamu saagala kuteekawo ekyo nze njagala nnyo okusigala wali we nabagambira nti nno Kabaka ekifo kyalimu si ky'abantu ba bulijjo mabegako nga tonakola statement wali otutegeezezza nti tosuubira makulu gagenda kuva Namibia kyekyeyolese mu kwogera kw'aba jjajja abataka b'obusolo eri bannamawulire. Yes, simanyi lwaki Katonda bw'atyo bwe yakireese era amakulu walabye nga tegavaayo kugulumiza njuki naye yakireese nti bo bennyini ne bayimirira ng'obudde misana ne bakakasa nti baali ekintu kye bagenzeeko tebasoose kirowoozaako na kukimanya bukulu bwakyo. Kiki ky'ojja mu bajjajja abataka b'obusolya okubaga ekiwandiiko omutali yadde na byekuusa ku lugendo lwabwe ekyojjamu ki oba kiki kye kyayongedde okukwoleka? Ekyo kiddayo wali ku kyensoose nti ekiwandiiko ky'abajjajja kyo bw'okitunuulira kiraga olutalo oluli wakati w'abataka ba Buganda n'ebitongole by'amadiini. Okay. Ekiwandiiko kye kyayolese bw'okisoma bw'oti n'okitegeera n'okwogera kwabwe kikulaga nti waliwo olutalo wakati w'abataka n'abakulu b'ebitongole by'amadiini mu Uganda oba mu Buganda. Ag'omuntu ogalaga nti ekyo si kye kyabadde ekiwandiiko ekyokusomebwa eri bannamawulire kyakyusiddwa mu kaseera akaasembayo wabifunyeeko? Simanyi bulungi kiwandiiko kyabwe ngeri ki gye bakikutemu naye mmanyi nti ekiwandiiko ekyafulumye ekyenjagala okukuwa nti bwento bwe twakirabye ffe ng'ababusesebu nti olutalo olwo ate lusigala lutadde Ssaabasajja Kabaka mu katu. Bajjajja baatidde waliwo okutya kwe walabye okweyolekedde mu press conference wamu mu lukuŋŋaana lw'abamawulire? Bwe ekyo kiri ekyokubiri kye nkugambye nti gye baagenda ekifo kiri ne babalaga nti ekifo kiri kye mugendamu kirimu ensolo enkambwe era singa zibalabako zisobola obbalya. Kati mu kudduka ekiwalazima n'olwaleero tebannafuna mitima gisobola kwogera ku ekyo ekyaliwo kye baalaba oba kye baawulira. Oba n'ekiwandiiko kya President Museveni kyabakuba wala nakyo? Ekiwandiiko kya President Museveni tekyalimu nnyo mu makulu eri bataka. Indiscipline. Ekiwandiiko kya President mmwe mwakitaputa obubi. Kyali kitegeeza bantu balala abaali beekalakaasa ku bitebe bya Uganda. Mwami Njuki kyagattako n'abataka abaasituka ye nga President akulaga ng'abavuddemu. Ekiwandiiko ekyali kirumika abataka kyali kiwandiiko kya Uganda High Commissioner. Kye nakugamba nti ekyo ekiwandiiko kyakolebwa wakati wa Mayega, Kintu Nyago, omumyuka wa High Commissioner atule Pretoria, ne High Commissioner Omaru. Naye bano ba High Commissioner ababiri bali attachment ne Charles Peter Mayiga. President bw'avaayo nayogera ku indiscipline n'abo abaagala abalaga oba abooleka nti baagala nnyo Kabaka. Ekyo kikulaga nti yalina be yalondobamu talina be yalondobamu mu kutegeera kwawe. Yes, bannayuganda bonna. Naye kyenkugambye nti kakati eyabriefinga President bano gwe baawe ekiwandiiko gundi gwe yawe ekiwandiiko ekyo mukulu Kintu Nyago n'Omaro bali bamaze okubriefingibwa Charles Peter Mayiga nti bino ebiriwo abataka be babirinamu omuki omukono
ntera nnyo okubagamba ekyali kikolebwa nga bagenda okwokya Muzibwa Azaala Mpanga nti baali badesigninze enju eno bwe tugyokya nalinnya w'amasiro gano gwe baali bawandiiseeko oli omusajja Sebastian Morissette nti ono omukazi bw'atagobwa mu kifo kino enju eno eyolekedde akabenje era n'akabenje ne kagwawo akabenje ne kagwawo ne bajjayo ekiwandiiko nti omusajja omuzungu Sebastian Morissette yanoonyereza n'azuula nga nalinnya bw'aba tagobeddwamu enju eno egenda kukwata omuliro oba egenda kuliibwa enkuyege ekole ki kati ekimu ku bye yateekamu ekyokukwata omuliro ne kikola ki ne kibeerawo kati bwe kyamala okubeerawo ne Kabaka n'agoba n'alinnya olw'obulagajjavu enju eyo okujja naye nga tayamuwa ku lipooti gye baamuwa kati ku endi poliisi enoonyereza bw'egenda okunoonyereza ab'Emmengo batya nti mu bapoliisi muyinza okugiramu abatali baffe ne bagamba pulezidenti tusaba baleme kunoonyereza teekawo obuteesi kakiiko kabuulirize omuliro guno gwavudde ku ki kati ne bateekawo akakiiko kaabwe nga bwe bali bannamateeka ne bakontakitinga abantu baabwe ne bateekako mukulu Damiano Lubega n'atuula ku kaki era bwe baamaliriza okukola bye baali baagala nga gundi amawulire ga implementinze namika lipooti ne bagituulako n'ekitongole ekigambibwa nti kya UNESCO ne kikkiriza okuddamu okukolagana n'Emmengo nga lipooti tefulumye ku bibadde bigenda mu maaso mu Buganda ebiriwo ne mabega gye tuvudde bw'ogattako press conference waliwo bye byongera oba press conference byeyongera okukwoleka ku biriwo ku Buganda era byebiriwa ebiriwa mu Buganda press conference eyo yayongedde kwoleka ki ku bibaddewo iyo press conference eyongera okwoleka nti mu Buganda tewali bukulembeze mu Buganda tewali bantu basobola kuyamba Baganda nga balina ekizibu kusolovinga kizibu ekyo ndowooza kyenyinza okugamba nti bye twatunuulidde nga babusesebu tugende mu kiwandiiko kyabwe oyogera ki ku kyabajjajja okujjukiza bazzukulu n'Obuganda bwonna obuvunaanyizibwa bwabwe ng'abataka mu lukuŋŋaana lw'abamawulire obwo ekyo kiri ku lutalo wakati w'abannaddiini n'abataka ba Buganda lwa ekiwandiiko kikunnyonnyola bye bakkaanyaako abataka ne Kabaka mu nkola y'ebintu ne mu ngabana y'obuvunaanyizibwa ekiwandiiko kikugamba twakkaanya kintu abeere Ssaabataka waffe era abo abamuvaamu mwe tunaalonda nga anaabeera ki Ssaabataka era Kabaka tetwegwanyizenga ffe abataka ba Buganda tetwegwanyizenga kutuula mu kifo kya Ssaabataka okiwulira era tetwegwanyizenga kuffe omu teyeegwanyizenga kutuula ku kiwu ebikolebwa mu Buganda ebikulu ensonga enkulu ezisalibwawo mu Buganda Ssaabataka anaamalanga kutuula n'abataka ne bazikkaanyaako kati ekyo kyenkugambye nti ekiwandiiko ekyo kireka Kabaka mu katu naye nga lutalo luli wakati w'abannaddiini n'abataka ba Buganda okkiriziganya n'Abaganda nti bajjajja abataka b'obusolya beegasse kwabo abatadde Buganda mu masaŋŋanzira okulya olukwe mu bazzukulu ne Ssaabasajja Kabaka okkaanya n'abo ababyogera bajjajja tebatadde oba tebongedde okunnyika Buganda mu ddubi tebongedde lwabeera nga bajjajja bazze okwogerako eri bannamawulire naye essaawa emu ssaawa ebbiri nga bannamawulire tebannaba kulabamu kinyusi ne batuuka n'okubuuza ebibuuzo oba
baalya oba baatya oba beetirira n'okukola kutya. Bannamawulire baadde baagala kinyusi mu ki mu bajjajja. Ekinyusi ekyabaddewo okuwa kuba bajjajja abataka b'obusolya n'abamu ku abo abaabaddewo ng'omutaka Kasujja obuvunaanyizibwa bwe tumanyi obulungi bw'alina okukola mu mbeera eno eri okussaabasajja Kabaka bwe yakutte omuzindaalo akulaga annyonnyola bya SACCO bwe bulinga obuvunaanyizibwa bwe kati mu Buganda bwakunnyonnyola bataka mutindo SACCO. Essaawa eno Mwami Njuki bwe tubeera nga waliwo ebikoogerwako nti ngeza bugeza waliwo ebikoogerwako n'otuuza vidiyo zonna n'etuuza press conference n'oyogera ku by'obulimi obeera tokoze justice eri bigenda mu maaso. Bajjajja abataka b'obusolya olunaku olw'ejjondoza lwayongedde okwoleka nti lwe bamu ku abo n'essaawa eno be tuyinza otunuzaamu omuli okugamba nti nabo bongedde oteeka Buganda mu masaŋŋanzira. Obwakabaka tebabulwaniridde. Namwe bannamawulire mwazze muli bayabayaba mu bwongo nga temumanyi kye mukola kye mwabadde mukola. Ebibuuzo tebyabuuziddwa. Era ebyo ebibuuzo bya balalu. Eyabyanukudde yakozesezza obukugu. Wuliriza. Oba kubuzaabuza kwe kwabaddewo. Ati kyekugambye nti bano jasi weebali mu kifaananyi naye mu buntu tebakola ki? Tebaliiwo. Kati namwe bannamawulire namwe mwabadde mu kategole eyo y'abalalu bano abannabyabufuzi abagenda nga baguluba. Bajjajja abataka b'obusolya baayise abalalu okuba adresi bo abataliiwo abataliiwo mu buntu abaliwo mu biki mu bigambo baayise abalalu ne mukola ki? Ne mubeera mu kuligita. Naye ng'ebibuuzo byabuuziddwa bajjajja nga beetoola bwetoolozi. Bibuuzo ki? Nze tubadde naawe ne nkugamba nti bajjajja gye bagenda kukompiitinga n'abamafiya. Politics w'abamafiya tebamukola ki? Tebamusobola. Sitwali naawe. Kakati bw'obanga ekyo wali okimanyi. Kakati bwe bazze nga bamaze okutuuka we batuuse ne babaga ati ayo temugendayo ne bajja nga n'empale zibakubagana n'amayebe gakola ki? Emitima gyagala babuukamu ng'akanyonyi akakwatire mu ngalo. Kati ate naawe n'oyongera okubateekako akazito kati wadde oyagala bakole ki? Basirikire ddala oba bwabeera nga byebyokukola tebabimanyi. Naawe tewasoose kuseetinga. Bwabeera nga ebyokukola tebabimanyi. Kugamba nti bano kamba press conference. Kati gwe wazze ng'omanyi nti bano abatuuzizza press conference bagenda kukola ki? Nadde manyi bazze n'ekyenjawulo. Naye bwe wawuliriza press conference tewasengeze kumanya nti press conference y'abantu bano tebeeteeseteese n'ekyokukola tebakimanyi. Nze navuddewo nkirabye. Anti neera tewavuddewo tokirabye. Kati naawe n'ogenda n'omuyaga. Gwe wategedde otya nti saakirabye? Nze abikugamba. Analisisi yange njirina. Ekyo wali badde ojjamu ekinyusi. Oba obuuza bibuuzo ebisobola okuba nga bifokasinze ku ekyo kyewabadde okola ki? Ebibuuzo byonna buuzizza ebikwata simanyi oba ebibuuzo bye wabuuzizza. Okwawukana okuliwo. Saabaddewo okumanya ani abuuza ekibuuzo ani atabuuza. Vidiyo twakuttemu oli tobuzaabuza. Ne bwe mba mwendi. Vidiyo wabaddemu. Ne bwe mba mwendi. Bantu bakulabye. Olukiiko lw'Emmengo naliyo. Oba mbeerayo. Kati tekiŋŋaana kubeera wantu wonna. Naye siba sirina buvunaanyizibwa. Bugamba nti kino kye bateekwa okukola nteekwa okuba nga nkirimu era nga nteekwa kukyogerera oba kikyamu oba kifo. Mwami Njuki. Tuddeyo wali. Abataka bagenda kulaba Ssaabasajja Kabaka. Nze nalirowoozezza ab'amawulire kufokasinga ku ekyo. Twafokasinze ku ki? Si bye twabuuzizza ebibuuzo. Atandise kubuuza bibuuzo byammwe bye mulowooza
simanya kakati ate gundi n'abagere kati yagaba gundi mami kisaga tubuzeebuze ebibuuzo Robert Mutebi wa Salt TV yasoose okubuuza yabadde direct ekiwandiiko nga jjajja omutaka Kyaddondo amaze osoma temuli kikwatagana Namibia ekyabadde kitulese nga bannamawulire tekwabadde kuwuliriza bya Bataka Mutindo Sako ebikwata ku ttaka olunaku olwo si bye twabaddeko era eggwanga n'amatu segabadde kumwe kugamba buli munamule yakutte omuzindaalo namugambye direct nemugamba nti mwami jjajja omutaka ekituleese wano ne audience gye tuweereza ebigambo byange bwe byabadde abantu baagala kuwulira kikyava Namibia nanga nti tujja kubayita otyo naye nga bannamawulire babuuziza ebibuuzo ebyenkizo kati otegedde nti yakuzeemu tujja kubakola ki kubayita tubannyonnyola ekye Namibia lwaki batumalira obudde okujja otunyumiza bamutaka Sako sanji bataka Sako n'ebirala nga ekituleese bo be babayise akaseera akabaddewo kabadde kadda bo be babayise kakati invitation zammwe mulamu akyo gwabaddeko nga babayita bajjajja ataka b'obusolya bagenda kulambulula n'okwogera ku biriwo bamutaka abataka Sako siku byebimu ebigenda mu maaso mu Uganda kati nze ndowooza nti ekyabayisizza so tenenya bannamawulire nenya bajjajja abataka b'obusolya abateeteeseteese ekyabayisizza nze simanyi oba beeteeseteese oba tebeeteeseteese kubabuulira byawa by'e Namibia ne bakugamba eby'e Namibia tugenda babuulira mu kaseera akalala mu maaso kiwandiiko ne bakikyusa bye badde balina okwogera baabikyusizza ku lunaku olwo bambudde obusembayo okay kakati bwe bamaliriza ne babasomera ebiki Mutaka Mutindo Sako n'ebyettaka lyabwe ebyettaka lyabwe ebiwandiiko byabwe biki kakati nze ebyo nyiza obutabaako nnyo nakye mbyogerako naye nze nkuwadde kiki kyendaba no ekibuzo okusinziira ku kye bayogedde press conference teyongera okwoleka okubuzaabuza n'okuteeka Buganda mu ddubi nti amatu abantu bonna balindiridde kulaba kwogera ku kya Saabataka Abaganda nze njagala ne mutunyumiza Abataka Mutindo Sako nze nga sinanenya Bataka njagala kudda wali ku Baganda nti nga n'Abataka mbatwaliddemu n'Abaganda bonna ab'obuki ab'obuvunaanyizibwa nti ddala ekiseera kino gwe olaba w'Omuganda n'omwalimu empeka emera gw'olaba nti asobola okwogera ku nsonga eno n'etegeerekeka Abaganda ne bamanya nti lino lyekkubo lye tuteekwa okwata oli omu ku bo wooli ate kuki wooli mu Baganda aboogera ebintu ebitegeerekeka ndeka tonti kamugugu gwa singa sikyakukyaza ku mukutu guno weebali sinza kugamba nti Buganda miliyoni ezisoba mu 2 nti temuli muntu asobola weebali oli omu ku bo anati kati nze ate sirina authority ogirina eragira kintu kyakola mwami Njuki authority ogirina kuba ovunaanyizibwa ku Bwakabaka olina okubugiriza empologoma ya Buganda authority buli muntu alina ekika mu Buganda authority agirina naye era tulina emitendera mwe tuyita nga tukola so ekyo bajjajja bwe baba bakola kati olaba okugenda Namibia bajjajja be bakola ki be bagenda yes era tusuubira tukyalondoola okulaba at least tufunayo akatono kiki ekyabakanga kwanze nkugambye nti bw'oba tunuulira mu kugenda kwabwe ne kye baasanga gye bagenda baafuna entiisa entiisa eyo eyinza obbagamba singa kino mukikola muyinza okufa kwe kutya kwe nababuuzizza nti waliwo okutya kwe mulimu ate era bakugamba nti waliwo gundi okwogera kw'Abaganda kakati yali agenda asimanya ku luzzi n'asanga omukazi omweru ennyo ayambadde olugoye olweru olumasamasa bwe ruti ng'ate mumyufu nnyo 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 omusambu ogwo ne gumugamba naye ntegedde naye bw'oli njogera ogenda kufa kati n'obuuza ate kati ani yayogera ebyo ng'ate omusambu agwamugaana kakati bano baatuuka ne bafuna ekibakola ki ekibakanga nga bwe bakugamba twatuuka ne twogera n'abakungu b'e Namibia
twatuuka ne twogera na buli muntu ne batukakasa nti Ssaabasajja akola ki mu kifo ekyo waali oba okitegeera baba kakasa nti mu kifo ekyo waali naye nga tebaamulabako oba waali oba taliiwo yadde nga jjajja Kyaddondo yatutegeezezza kuba Munamuliro muyabuzza embeera yereeta naga ebyo twabuuzaako Ssaabasajja kaaka ali bulungi anti ebyo tebyawukana n'omutwe gw'empologoma ogwali gwogerera ku kimeeza tebyawukana n'ebyamulwanya muli tebyawukana n'ebyoku ssimu bwe twali tukola sheeyo gye twategeera nti abataka b'obusolya bakkaanyiza Kitole nga 3 yali May 3 May okugenda okulambula ku mpologoma waŋŋamba ebigambo bino nonga nti either okugaanibwa okugendayo oba sekyo okukomawo nga nabo boogera ebya bano bye bazze boogera oba n'okukomekeza nga temuli ekyo olugendo lwabwe nga temuli mulamwa byonna byonna biwayogera bituukirira kuba badiiringa na mafiya ate politics oyo w'ekimafiya ali mu bulange tebamukola ki tebamutegeera oyogera ki ekyabajjajjo tuga nti bagenda kubuuliriza okwebuuza okwebuuza ku bantu ab'enjawulo okujja otutegeeza okusobola okukola statement ku by'e Namibia okyogerako ki ekyo mwami Njuki bo bennyini beeyongera okweteeka mu okuteeka Abaganda mu kutandika okuteebereza mwalya babagula temwalya mwatya kuba ekyali badde ekisinga obukulu ne bwe mwali badde mutuuse ku kisaka oba ku kibira ne babagamba waliwo engo mwalitegeezezza abantu twatuuka ku kibira naye ekibira kiri nga kirimu ki engo oba twatuuka ne tusanga olusozi nga si lwangu lwa kulinnya naye nga tutegedde nti Ssaabasajja Kabaka ali mitala waki waalwo nze ndowooza ebigambo byali badde nga bitono mu sentensi nga 2 naye nga biri borodi bisobola okubuulira Abaganda sitandi yammwe naye ekyo kyekitaakoleddwa oba kyekitagenda kukolebwa kuba kati yonna gye tweyongera okimanyi tekigenda kukolebwa yonna gye tweyongera embeera eyongera okompromisingibwa nti bwe baba nga abazzukulu balina okuteebereza mwatya mwalya kitegeeza nti wali we mugenda ate maaso mujja kwongera okuba nga muyenjebuse kuba ndowooza kye basinga okwagala okukola ekiringa mu kateni kwe kulaga nti nno olukiiko lw'abataka lugenda kutuula lukkiriziganye naye ng'olede kiri obvious era kiri mu musana nti olukiiko lw'abataka ku nsonga zonna eziriwo ezikwata ku Ssaabasajja Kabaka luli mu kizikiza terulina okusinziira ku kyabaddewo oba ku kyaliwo bwe lubanga ekyo kyalulemye terulina lunaku lwe lugenda kuwa Baganda bigambo babikkirize so bino ebyokutugamba nti tujja kubayita oluvannyuma bajja kubayita kuba nze saagala sikukugamba nti njogerera kyemmanyi ku bajjajja nkuwa endaba yange ey'ebiki ey'ebintu nti okutunuulira omukubiriza w'olukiiko standi ye mu nsonga eno oba executive y'olukiiko standi yaayo tiimu eyalondebwa n'egenda n'ebyavuddemu n'abalala abasigaddewo kati ndaba nti abagenda okuvuga olukiiko bwe banaaba batuddemu bagenda kuba 2 abakuba jjejjerebo nti ndowooza mulabye nti ffe twali abatuufu n'abakuba jjejjerebo nti mwatulyamu olukwe n'abalala abagenda okubeera ba spectators nga bo batunuulira kigenda mu maaso w'abana 2 n'olwekyo ono kamandi waabwe
yasigala nga muwanguzi era tusigala tufuna kiri saba era ndowooza wakiwuliddeko bwabwe kyabadde Ssaabasajja Kabaka gyali essaawa yonna akomawo ekyebetaaga okunnyonnyola Ssaabasajja Kabaka akola ki gyali okitegeera bino ebirala byonna embeera gyalimu biki ebiriwo yatuuka atya eyo tebirina nnyo maki makulu oba tebirina abitaddeko mulaka kubuulira baganda ti kino Ssaabasajja Kabaka kyakola ki eno yembeera gyalimu kino kyekiriwo kino kyekyetaaga okukolebwa so n'abataka beegasse ku kusoberwa okuliwo n'obutali bulambulukufu naye nga bw'otunuulira gundi hayirake zonna ziri compromised by oye yagwamba Ssaabasajja Kabaka amulina miki mu mikono gye gwe nkugamba nti is a invisible hand alina supreme power esinga ku president wa Uganda esinga ku president wa Namibia esinga ku buli muntu ye yalina okusalawo biki Ssaabasajja byateekwa okuba mu kintu kino mu lutalo oluliwo olugenda maaso wakati w'abataka ne administration tuyinza okugamba nti wano wetutuuse abataka bandibanga bawanguddwa kuba basooka ne babawangula mu kuzza obwakabaka obuvunaanyizibwa n'obuyinza ne babuteeka si bataka na administration mwami Njuki ekyokubiri kyayongedde okwoleka nti abataka tebalina maanyi wadde n'obuyinza n'ekye Namibia okulambula ku Ssaabataka balina kwebuza na kufuna lukusa era ne bakomawo nga bakulaga bye boogerako era bo tebabirinako kuba mu kiwandiiko kye bakulaze nti ffe ebyabataka ebya Ssaabataka ffe tebitukwatako tetubiriiko tolaba nti omusajja awangula invisible hand ali mu kuwangula buli golejja invisible hand gwe badde oyogerako yes naye waliwo kyogambye olutalo lwa administration n'abataka kino ekiriwo ekyavudde mu kiwandiiko kino kyowulira ekinyonnyola ebintu biri ebyennono nkugambye kiraga olutalo wakati wa madiini n'abataka ndowooza ekyagala okubeerawo kiri ndowooza mu kitabo eky'olubereberye essuula eya 26 okuva ku lunyiriri ndowooza olw'12 okutuuka ku lwa 33 simanyi oba olina bayibuli wenyinza okunnyonnyolera kiki kyendowooza nti abataka kye basinze okufokasingako okusinga ku Ssaabasajja Kabaka n'ebirala ebiddako ongambye olubereberye ate nfunye ya luzungu bayibuli y'olulimi Oluganda gye mba nfunira ddala olubereberye 26 12 okutuuka kwa 33 12 okutuuka kwa 33 Isaaka n'asiga mu nsi eyo Lweru Isaaka n'asiga mu nsi eyo n'afuna mu mwaka ogwo emirundi 10 Mukama n'amuwa omukisa omusajja n'akula ne yeeyongerayongeranga okutuusa bwe yali omukulu ennyo era yalunda embuzi ze n'ente ze n'abaddu bangi n'akwasa Abafirisuuti obujja awo enzizi zonna abaddu ba kitaawe ze baasimira mu nnaku za Ibulayimu kitaawe Abafirisuuti
baalinga bazizibye era nga bazijjuzizza ettaka. Abimeleki n'agamba Isaaka nti genda tuveeko kubanga otusinga nnyo amaanyi. Isaaka n'avaayo n'asimba eweema ze mu kiwonvu eky'e Geraali n'atuula omwo. Isaaka n'ayerula enzizi z'amazzi ze baasimira mu nnaku za Ibulayimu kitaawe kubanga Abafirisuuti baaziziba Ibulayimu bwe yamala okufa, n'aziyita amannya gaazo ng'amannya bwe gaali kitaawe ge yazituuma. Abaddu ba Isaaka ne basima mu kiwonvu ne balaba omwo oluzzi lw'amazzi amalamu. N'abasumba ab'e Geraali ne bawakanya abasumba ba Isaaka nga boogera nti amazzi gaffe, n'atuuma oluzzi erinnya lyalwo Eseki kubanga baawakana naye. Ne basima oluzzi olulala era olwo ne baluwakanira n'alutuuma erinnya lyalwo Situuna. N'ajjulukuka okuvaayo n'asima oluzzi olulala, n'olwo ne bataluwakanira n'alutuuma erinnya lyalwo Lekobosi. N'ayogera nti kubanga kaakano Mukama atugaziyizza naffe tulyalira mu nsi. N'avaayo n'ayambuka n'avaayo n'ayambuka e Beeruseba 23 33. Mukama n'amulabikira ekiro ekyo n'ayogera nti nze Katonda wa Ibulayimu kitaawo, totya kubanga nze ndi wamu naawe era naakuwanga omukisa era naayongeranga ezzadde lyo ku lw'omuddu wange Ibulayimu. N'azimba ekyoto eyo n'akoowoola erinnya lya Mukama, n'asimba eyo eweema ye, n'eyo abaddu ba Isaaka ne basimayo oluzzi. Abimeleki n'alyoka ava mu Geraali n'agenda gy'ali ne Akuzaasi mukwano gwe ne Fikooli omukulu w'eggye eryo. Isaaka n'abagamba nti kiki ekibaleese gye ndi? Bwe muba nga munkyawa era mwangoba, bwe muba nga munkyawa oba mwankyawa era mwangoba gye muli, obutatukolerangako kabi nga ffe bwe tutakukolangako era nga bwe tutakukolerangako kantu wabula ebirungi era ne tukusindika n'emirembe. Kaakano gwe oyo Mukama gwawa omukisa. Ne boogera nti twalabira ddala nga Mukama ali naawe. Ne twogera nti wabeere nno ekirayiro gye tuli wakati waffe naawe era tulagaana endagaano naawe. N'abafumbira embaga ne balya ne banywa, ne bagolokoka enkya mu makya ne balayigana. Isaaka n'abasiibula ne bamuvaako n'emirembe. Olwa 32 awo olwatuuka ku lunaku olwo abaddu ba Isaaka ne bajja
abaddu ba Isaaka ne bajja ne bamubuulira ku luzzi lwe baali basimye ne bamugamba nti tulabye amazzi olwasatu mu esatu n'alutuuma Siiba erinnya ly'ekibuga kyeriva libeera Besuleeba ne leero olwasatu mu esatu. Kati ndowooza twebaza olw'ebigambo ebyo, ndowooza bijjuliriza ekiwandiiko ky'abataka bitya nti abataka bakugamba twatuula ne Kabaka Kintu e Magonga ne tukola endagaano naye endagaano eyo erabika olwaleero tekyasibwamu kiki kitiibwa naye bwe twali tugituulamu twali wakati wa Kintu nga kati ali mu ntebe Kintu gye yatuulamu ye Ronald Muwenda Mutebi owookubiri. Ffe abaliwo olwaleero ababaza ekiwandiiko kino ye ffe abaali mu bigere by'abo abaatuula naani ne Kintu. N'olwekyo tulowooza nti bajjajjaffe abaatuula ne Kintu basima enzizi naye bwe twajja ffe be baazaala enzizi ne tuzikaayanira. Enzizi ne bakola ki? Ne bazikaayanira. Era enzizi ezo ezimu zaali zizibiddwa, ezimu bagenze bazikola ki? Nti abafuzi b'amatwale bwe bajja bwe baali basomesa ne basomesaako baana b'abaami naye abataka tebabakola ki? Tebabafaako. N'okutuuka olwaleero kye kigenda mu ki? Ndowooza ekiseera kituuse abataka twekolera enteekateeka empya kyempita okusima oluzzi oluki? Olupya olutaliimu nki? Nkaayana. Kyekiseera kino oba okitegeera bulungi kyenkugambidde nti bwe natunuulidde ebigambo ebyo nalabye olutalo lw'abannaddiini n'abataka baaki ba Buganda nga lulese Kabaka wakati mu katu. Naye ebyo byonna teri Baganda babikola ki? Babifaako. Sanga bamemba ba Paalamenti bakeera kumanya ne bagata kabondo kababaka abakiikirira Buganda naye tebalinaamu bwongo Buganda. Ye Buganda waliwo ekizibu. Ekizibu kino kiyinza otukosa. Ne bwogenda mu bantu ab'olwali 20 batutumufu era nabo bali mu kategori etya. Kati ne bwojja eno mu bataka nayo kati babataka bakulaze balina olutalo lwabwe lwe balwana. Berulirwe nagambako nti Bishop Ddungu yagenda okujja okutabaganya abaali bagenda okugwangana mu Bulago. Ng'ebiseera bikoze eki? Biweddeyo. Yes. Kati olwaleero ebigenda maaso mu Buganda kijja kuba kisa kya Katonda ekijja okuteekawo embeera Abaganda gye bajja okutegeera. Enaabantaanyi. Kisa kya Katonda. Kuba nkugambye Ssaabasajja Kabaka ali mu mbeera mbi. Naye Abaganda bakugamba kati wuuyo akomawo era tumuyozaayoza Ssebo yogayoga Ssaalongo okuwangula olutalo. Kagamba Abaganda basigala bali confused. Kabaka yateredde mu kyabadde kuki? Kwa ekyo kiteekwa kitegeerekeke nga tonnabuulira Baganda nti kati Kabaka Namibia avuddeyo akomyewo e Uganda. Akomyewo nga afaanana ati ali kuki? Yali kuki luli? We yagendera. Bino bye batugamba nti nalina obulwadde obw'okusoomoozebwa ku bwongo bituufu? Mulwadde muyi? Abadde kuki? Ekyo kyetaaga abantu baveeyo bakibuulira abaki?
naye tewali asobola kwogera bikwata ku Ssaabasajja Kabaka wano wansi w'enjuba. Buli omu akulimba buki? N'abataka babadde basuubirwa okubaako kye boogera. Abo nze ngaye kasaba atuuse. Ne babagamba waliwo engo. Ne batukwata mugundi. Ne badde emabega. Era bwe bazze ekyennyuma okusibanga buli omu ali mu nnyumba ye. Kuba eryabadde ababuulira we babadde yabagambye ate n'omusango ogw'empologoma eyo bw'otuuka n'oyogera ekigambo oyinza okufa. Abakulu katujje ne programu ya ne mwami Njuki. Kakati bakulaga tugenda kutuula twogere n'abakwatibwako tukkiriziganye tufulumye ekiwandiiko ekyawaki nga kirina collective responsibility. Lwaki si kye baakoze okuva lwe baakomawo ennaku zonna lwaki tebabadde nga tebatuula? Ate kikulaga Katemba kikulaga Katemba akola ki Abaganda gwe balimu. Naye nga ekyo kyonna kireeta ekintu kimu kubanga Buganda terina bukulembeze. Yes. Olwaleero Buganda gye tulimu ezzeeyo ku muwawa. Buganda we yabeerera awo nga terina direction terina kubo tuufu lyekola ki lyekwata. Era Baganda bajja kutuuka ekiseera bababuulire bubuulizi Kabaka yaseerera. Babateereko omulala. Bwe banabanga bino bano abamulina kino bakiseseetudde ekyokubateeka ekyokubakwata babasuule mu muliro. Nti kati gavumenti ese Kabaka wammwe muyike ku luguudo mukole ki mwekalakaase kibwe kinaaba kibagaanye bajja kera ku makya bagambe Kabaka yakisa omuki omukono kuba embeera gy'alimu mbi. Ne tewali asobola kuvaayo kubuulira Muganda ti Kabaka eno y'embeera gy'akola ki. Kababa abakungu kebe gavumenti ne bajjajja abataka nabo beegasse ki beegasse okwo kye bagenda okukola kutuula kukkiriziganya. Olabayo mu maaso okutuula bakkaanye ne Katikkiro Charles Peter Mayiga bonna basse kimu babeerenga mu maaso ky'olengera. Kuba yakugambye kati ne bwe tuba tugenda tumanye emitendera gy'okuyitamu. Duli baali tebagimanyi balina omutendera gwe baabuuka ng'ate baatugamba nti twagenda ewa President Museveni nga tumaze okulaba ebyetola Oweekitiibwa Nabbosa byatugambye nti twamala okulaba security naki. Ebyo byonna baali babibagambye tewali kipya kye bagenda kwogera kuva ku bino. Yes. Nze bye nkugamba tewali kye bagenda kukubuulira kisukka ku ebyo. Nti alina Ssaabasajja Kabaka mu ngalo yateekwa okukubuulira ekyokwogera nga bw'abadde akiragira Mayiga. Era n'abagamba twakkiriziganya Mayiga yayogera ku bintu bino ku by'omuntu ono yekka yalina osolite. Yes. Kuba yakolagana ne bali amawulire yasobola okukyaza omulangira w'e Bungereza yasobola okukyaza ambasada wa Amerika. amawulire agakwata ku bulamu bw'abeene bateekwa okulagira. Yes. Otuwulira? Kuba kiki kye nkugamba nti olutalo oluli wakati w'abataka ne bannaddiini ti abataka baali bakkiriziganyiza ffe tuwaayo abazzukulu abakola emirimu ewaani ewa Kabaka. Kati abo bonna baabajjawo abawaayo Abaganda okukola emirimu gya Kabaka bannaddiini. Ate bannaddiini eddiini emu etwalibwa Canterbury endala etwalibwa Vatican. Kati eddiini ezo zirina security okuva mu bitongole biri MI6 CIA n'ebirala. Era singa bajja wano nga balina bibagala okukola basobola okujja nga babishopu basobola okujja nga bakadino basobola okujja nga bafaaza. Okiraba basobola okujja nga abasumba basobola okujja nga baani
ne babeera mu bifo ebyo bo basobola okutuma omuntu waabwe ng'avudde Ghana naye ng'ogulaba muddugavu munno naye mubuulizi waki ng'avudde ku masi wanjiri Ghana eri ewagundi eno ani atamiru nga mubuulizi wanjiri oba avudde Nigeria oba avudde wa musumba mubuulizi waki wanjiri naye ng'omulimu gwakola si kubuulira ki ng'ebimulese birala nnyo ayinza okujja ng'omukugu mu byobulamu n'abeera mugundi mu sisitimu ezo kimanya olusiisira lw'ebyobulamu kabaka agenda wano mu lusiisira lw'ebyobulamu naye ng'ebiriwo birala nnyo ekibagambibwa kirala ku ekyo ekikolebwa kubikolebwa kati Abaganda tebalina bukulembeze tebalina bitongole bisobola balaga nti naye ekyo kiki ekyo ekitambula ekyo Abaganda batwalibwa nga nseenene omanye enseenene ngo obudde bwa ttuntu n'okanyugayo ejjinja bwoti emuzibuka zidde n'endala zidde n'endala zidde n'endala zidde eno kati Abaganda kyekiseera mwe bali tebalina direction bwe bakeera ku makya nga bagenda battira mu byabufuzi nga bagenda bakeera ku makya nga bagenda battira nga bagema baana nga babatwala babagema kyebasanga kyebakola nolwekyo ekyali badde kikolebwa Abaganda tebakikoze tewali Baganda bataano basobola kutuula ne bakkiriziganya twagala tukole ekintu kino kulwaffe kasa bataano batuula osanga ababiri balowooza kyabwe n'ababiri balowooza kyaki n'omu alowooza kikye ekiraba kati wakati awo kyova olaba nga Ssaabasajja Kabaka ali mu matigga wakati w'okufa nga emmese nga tewali ababuulidde kigenda mu maaso era tebakisuubirayo ne bino bye babagamba nti Kabaka akomawo ekiri emabega waabyo kukkiriza mukolo gw'amatikkira gubeerewo ye programu eddako Mwami Njuki eyo gye tuzzaako katujje ne programu eyo n'ebyokugoba Ssaabasajja Kabaka e Windhoek oba Namibia n'ebikwata ebirala ku lugendo lw'okubuzaabuza okuliwe ne badde besikali y'abataka naye mu bufunzo bw'ekitalo nga bannamwezi zino observation zetwafunye era zino ze zimu ku ndowooza ze tulaba ebyabaddewo mu lukuŋŋaana lw'abamawulire lwayitiddwa abajjajja abataka b'obusoli ekisookera ddala obutakwatagano oba obutabeera bumu bweyongedde okweyoleka kuba n'omuwendo gw'abataka babaddewo ne bakatikkiro baabwe ekirala n'omukubiriza waabwe Jjajja Kizito Mutumba Namwama obutabaawo nakyo kyongera okwoleka kiri byazzayogera nga ffe tebikika interest yaffe abagenzi ba president okikola abataka ffe tubimanyiiko kwegamba waliwo ekiwonko ne administration y'Emmengo twandisuubire singa bano bali kimu wandirabyewo nti oba minisita akola ku buwangwa ennono embiri n'amasiro noga nti kwegamba oluwonko olwo lukyaliwo era Buganda ekyali mu masaŋŋanzira ago ag'obutabeera bumu njagala okwogera ku kya twalabye ekya omutaka omukulu eyabaddewo ku mbeera eriwo embeera ya Ssaabasajja Kabaka n'obulamu bwe okuviira ddala omwaka guno we gwatandika yadde n'emabega bwe kibadde Jjajja Kasujja yabadde yakwasiddwa omuzindaalo era nga namulefera tumutunzizaako kamera tusuubira yagenda otandika okutunnyonnyola akawonvu n'akaga akakwata ku okuddugala kwa Ssaabasajja Kabaka akageri gye kali nti buvunaanyizibwa bwe era yavunaanyizibwa ku nsonga eriwo naye kyatujja enviiri ku mutwe okulaba nga Jjajja Kasujja ate atujuliza bya Sako ng'essaawa eyo atulaga nti bya Sako bwe buvunaanyizibwa bwe bwasinga okutegeera. Ekiwandiiko waliwo ensonda ezindaga nti ekiwandiiko kino ekyatusomeddwa ng'abamawulire bw'oba ojjukira ennaku zomwe sizijjukira naye bannaddiini oba ab'enzikiriza bali balina osisinkana President Museveni ku Hotel Africana ku byaliwo ebyokugaana Kabaka okugenda e Bugerere. Naye bannaddiini abaatuula okumala essaawa eziwera ddala nga balinda President yajja lweggulo kawungeezi baali babaza ekiwandiiko
ekiruma president abannyonnyole omusaayi oguyiika obukubagano obuliwo na byonna wabula kyabajja enviiri ku mutwe Dr. Cyprian Kizito Lwanga mukama mumuze mirembe okusoma ekiwandiiko ate kye bataali oba kye baali babaze nga kyasoma kirala nnyo ng'ebirala bikyuse kyekyeyolekedde ne wano bajjajja bataka b'obusolya jjajja Kyadondo yagenze osoma ekiwandiiko nga ekimu ne ku ebyo binadde nfunye ag'omu nkuubo eggulo limu nga tumanyi ddala kituufu tukimye story naye bagenze okuteeka mu kiwandiiko nga ebya Ssaabasajja kaakano obulwadde bwe tebibakwatako ng'ebikulu baatulaze essaawa eyo nti bataka Mutindo Sacco y'amaanyi nnyo okusinga obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka baatulaze nti ekizimbe kye bagenda okuteeka ekizimbe gali kwoleka kye bagenda okuteeka ku ttaka president yabagulira by'amaanyi bya nkizo nnyo singa obulamu bwa beene so ne kitujja nakyo enviiri ku mutwe ekyo nno mu kiwandiiko ne kyoleka okutya okuliwo mukadde wange kwayogeddeko okwengo eri mu Okongwali Psychotherapeutic Center ekiwandiiko ekyo kyayongedde okulaga obutali bumu kyayongedde okulaga okubuzaabuza n'okusoberwa okuliwo abazzukulu kwe bakyalimu ekirala kwayongedde okulaga ebbula lya obukodyo ba lack of strategy mu bajjajja ebintu ba mu Buganda okusingira ddala kwa bano bajjajja ataka b'obusolya be batutwala era be bannannyini bwa Kabaka they lacked strategy okulaga nti ddala kituufu wano we tusimbye essira kiva ku bya Namibia at least baani bitadde mu kiwandiiko press statement press release ne babifulumya obutajja ate kutuuza olukuŋŋaana lw'abannamawulire ku raising oba kusitula ssuubi ly'abazzukulu nti baliko kye bagenda okubagamba ekyenjawulo ng'ate tekiriwo mwanattu kyabuzeemu okwetegeka nako kwennyini ebyabadde mabega ninza obutabyogera naye waabuzeemu okwetegeka n'okulaba nga ddala kituufu bajjajja babadde organized kubeera nga bakola ekintu kino kanzije mmalirize ate nkulaga ebirala bye twalabye mu dakiika emu bbiri naye obwo bwonna buvunaanyizibwa bwa buli Muganda ava mu bika by'Abaganda. Yes, mu kumaliriza kw'ebyo bye twekennenyezza nga bannamawulire okulaba kirabikira ddala nti abazzukulu mwabasigazza akati mu ngalo okutaasa eggwanga Buganda. Ensonga zino zendeeta ku mukutu ogwa Uganda ey'enkya zongera okwoleka okusoberwa ebbula ly'obukulembeze ebbula ly'obutamanya kyakukola lack of strategy disorganization okubeera nga tukyali tewali muntu ategeera tuli awo tuli disorganized tetulina direction bimu ebyeyongedde okwolekera oba okwolekebwa mu okwogera kw'abajjajja mu kikolwa ab'amawulire ne bajjajjaffe kino nakyo katukibagambe ngeri nakibagambako nti engeri gye mwavaayo kaakati okusirika kuli eri bangi kubadde kukosa nnyo naye kati bwe mwavaayo mukkirize nti abantu bajja kuboogerako kuba waliwo abaabuuza ebibuuzo bannamuye ng'ate bajjajja balaga mwana abuzza kyaki ebibwe bityo eno bwe bibeera nga bannamawulire omulimu gwaffe twadde tulina okugukola naye ate oli bw'atandika ebibuuzo omwana abuzza ebibuuzo omwana abuzza by'amanyi ebibuuzo byadde birina okubeera so bajjajja tumanye nti kaakati ekintu kye tulina okukola kyakutaasa Buganda amazima geeyoleke so bajjajja n'essaawa eno amazima tugabasuubiramu omutali kwebuzaabuza era bannamawulire bannange bw'owulira oli nga akugaa kati sooka omanye bajjajja be baani bajjajja adde mu kusobera adde mu kukola ki kwegamba asooka akucompromising obwongo akulage nti kyolina okukwata direction yeno naki tulina okukola mulimu era ejjondooze nze kyansanyusizza kubuuza bajjajja abataka b'ebisolo ebibuuzo nga babyesulubabba kuwebuzaabuza nakukola kuti ekyongera okuwa ekifaananyi nti ddala kituufu tuli mu masaŋŋanzira nga Buganda naye amasaŋŋanzira ago tugavaamu tutya ffeffe nnyini ng'abazzukulu tulina okusituka tubeere ne strategy ddoboozi limu obumu kubeera nga tuli organized ate era nga tussa kimu okulaba nga tuteekateeka Buganda ey'enkya naye eno esigaddewo eno gye tulimu ddala kituufu ettofaali oba amatofaali gonna gaavaako tusigazza simanyi kye tusigazza kuba n'omusingi gwayiikirako
essuubi lye tubadde nali akaguwa kokka akabajjajja bataka b'obusolya nakyo olunaku lw'eggulo kyayongedde okweyoleka nti essuubi tewali. Omukono oba omupiira guli mu kkooti yaffe ng'abazzukulu, ebintu bino tubiseeko omulaka. Buli olunaku we luziba lowooza ku muzzukulu oba mutabani oba muwalawo bwagenda okubeera wakati mu masaŋŋanzira gano agaliwo nga administration ekulembera Katikkiro kugamba kirala, olukiiko lw'abataka lukunnyonnyola kirala, omukulembeze w'eggwanga akunnyonnyola kirala, kiki ekisigadde okukolebwa. Nze naawe fe abalina okubeera nga tugolokoka. Ne bannaddiini be beesiga nabo tebakola ki? N'olwekyo nze kyenjagala okusembyayo nakyo nti mwe nga bannamawulire ndowooza muteekeddwa okuba n'obuvunaanyizibwa okwekolamu omulimu. Ndowooza si bannamawulire bokka, buli muganda w'oli. Buli muganda, yes. Nga tonnasalira bajjajja musango, buli lw'otegeera ensobi eriwo gezaako okulaba nga mwekolamu omulimu ogulaba nti ensobi eno tusobola kugitereeza tutya nga tuli wamu. Nekyabajjajja bakkiriza okuyambibwa. Anti kiki kyenkugamba nti kati nga mwe bannamawulire kyemwalabye musobola okwekolamu omulimu oba muli bataano ne mugamba tusaba kusisinkana bajjajja. Era bakkirize bawabulwe nga tebatadde mu tobagamba nti mukkirize muwabulwe, tusaba kusisinkana bajjajja tukubaganyeeko ebirowoozo nammwe. Kakati gwe bw'oyogera ne bw'ofuna omukisa ogutuulako ne bajjajja abasatu osobola obbalaga ebituli ebyabadde mu press conference yaabwe nga mutudde ng'abaawamu bwe baba bakuwadde omukisa kuba oli ojja kumaliriza ng'oli mu strategy ya Kyaddondo gye yabadde nayo omutaka w'envuma nze nina empewo ezinnoŋŋamya. Kati ebyo bisitoole ebyo byetaaga okgenda nga tubikendeeza simanya mukuma ebyoto mukole ki, ebyo byetaaga okgenda nga tubikendeeza okusinziira ku nsi gyeraga. Naye okulongosaamu ekyebyoto si kibi. Wuliriza, bw'oba nga tokitegedde oyinza okukuma ebyoto ebitalina makulu. Ajja kirambulule bulungi. Kweki kati kyoyagala okuŋŋamba bwe tuba tukuma ebyoto abaaligenze Namibia baalisoose kuyita ku kyoto kati bwe baba tebakiyitako. Bwe kuba kugamba nti nno tuyita mu diplomatic system era nakyo tubeera abataka nga bakimanyi abakola ku diplomatic system mutuukirire abataka mubasomese nti bw'oba ogenda mu nsi ez'ebweru otambula bwoti tobaleka kugenda nga balinga abatamanyi otuuka obasekerere. Okiraba? Lwaki okeera ku makya n'oyambaza omuntu gawuni gy'atalina? N'olwekyo ebyo buli muntu avunaanyizibwa golokoka weeweeyo. Ssaabasajja Kabaka bw'aba akola kino kyekituufu naye tomutiirirako. Abantu bagenda ne bakuulawoozesa Kabaka tetusobola mugamba kino, tusobola okukuuma ekitiibwa kye. Era ndowooza nawuliddewo omutaka ng'agamba abali ku social media abavuma abakulembeze n'abatyoboola ekitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka. Kati bwe muba nga mmwe kennyini mukityobodde kati ate omuzzukulu atamanyi mwe be twalisuubidde okuba nga mumanyi nga mukoledde mu butamanya kakati ate olwo ye omuzzukulu omugamba ki? Kuba neeta omuluŋŋamiza abadde alina omuluŋŋamya ne kiyalitegedde mukiddidde ne mukisulika. Ssaabasajja Kabaka tagambwako ne bwaba nga waliwo ensobi ezikola ki? Abataka tulina emisambwa egituluŋŋamya ne bwaba akolera muki mu nsobi. Kati oli yalize namugamba naye kino jjajja bwabaddewo ensobi akuga ekyo nafunye omusambwa ne guŋŋamba. Kulowooza nga ggwe kituufu tubalina kulowooza nga ffe naye waliwo nange byendabanga bw'ogenda ku munnaddiini nze nanti nina ekyoto ninda Mukama nga nkoze eki naye bw'aba agenda okuggalawo emipiira gy'ebika oba okutegeka amatikkira egyo emisambwa tegimuluŋŋamye ebyoto tebimukola ki? Kozi nekyajjajja Kyaddondo kyayogeddeko ekyebyobufuzi jjajja nti bo si bannabyabufuzi. Jjajja akaseera kano tukkirize tugaane embeera eriwo yeetowese mu bannabyabufuzi. Abajjajja mubasinkane mwogere nabo, bwe baba mwogera ku byabufuzi mwogere nabo, temubatomera butomezi. Anti mwe mujja bakuba amakuli kati bajja ggwa basajja bakadde.
naye mulina obusobozi mmwe nga bazzukulu baabwe abalina profession ez'enjawulo bwe gaba mateeka ab'amateeka babajje batuule nabo. Nzikanya naawe 10 bwe babeera nga bajjajja okyogedde bulungi kasita batatandika bino nze kakati kuba ejjo nakirabyawo nga ajjajja akulaga omuzukulu yayogera temuli akulaga ye nenga bwe babeera nga balirwedde okuwuliriza ffe twagala Buganda abazzukulu ekyamawulire kirungi ngenda kukunga bannange 4-5 tujje tusinkane bajjajja nti bino byetwalabye naye byatuswazizza nnyo. Tesobola kuleeta kamera nga ba editor batutumye emboozi ate era temujja kubaforcinga jangu ng'ajja okwogera n'omuntu munno kuba bw'onojja omusambu agujja kujja gumusaleko oyogere nga tasobola kuwuliriza ne jangu ng'omusambu agwe togukoze eki togukonfulotinze oba omusambu gwe gwawambye ekiwandiiko gwe kola kituula ne jjajja munyumye emboozi zammwe ng'abantu kati otuuke ku ekyo sikunyumya mboozi kutema mpenda anti kati gwe tomanyi bwogenda bahandolinga nze nkugambye ojja kujja obatomere kikyoyogera omusambu agujje gumusaleko mubyeyogedde kindaze nti nze nfunye nina kyenfunye naye n'abali ku mukutu bafune guno omukutu sebo gw'abantu ba Uganda ye nina kyenfunye ako kyaba amawulire ekyokwogera ne bajjajja nina kyenfunye nja kikugamba naye atakuumira mpeera abatukuumire Uganda ey'enkya